So mbadde ku RT nga nina bye nnoonyerezaako bye ntunulatunulamu wengwiridde kweno tweet ya Muhoozi. Muhoozi yatwitinze tweet eyo agamba emyaka 17 akawala mu magye g'eggwanga lya Isirayiri kagezaako omuyigiriza engeri gye bakubamu emmundu byakomekerera nga yakayigiriza engeri gye kikolebwamu n'amaliriza ng'agamba nti God bless America, I mean God bless Uganda ne Israeli. Okitegeera ekyo kiba kimaze okulaga waagwa. Anyways, nengamba nti naye kantunulemu mu global ranking of military capabilities oba amagye baga ranking like globally Uganda ne Iran zirankingibwa zitya. Ngenza okulaba nga globally bagamba nti Iran eri mu kifo kya 16, Uganda bagamba eri mu kifo kya 8 oba 9. Ningamba yiyi naye tekisoboka, like okay maybe but ningamba nti kantunulemu ku military spending eyagana amawanga abiri lwansonga kirabika okusinziira ku Muhoozi bawoominga okubanga bayingira olutalo lw'eggwanga lya Iran nga nengamba waayo musajja waaba awoominga alabika ayinamu. Ngenza okulaba nga bagamba nti Iran is spending 10 to 15 billion dollars ku magye gaayo, Uganda is spending 1 billion. Nengamba nti kantunulemu mu byokulwanyisa. Ne bagamba nti Iran basically yekolera ebyokulwanyisa byayo n'ebitonotono byejja mu ggwanga erya China ne Russia. Ne bagamba Uganda ebyokulwanyisa byeyinawo ebijja mu ggwanga lya Russia n'eggwanga lya China. Atabo nengamba atabo ba allies b'eggwanga lya Iran bayinza obutaagala kukuba Uganda. Nengamba okay kantunulemu singa Iran eyagala okusabula Uganda directly ekikola etya. Nengamba nti kantunulemu mu distance emizinga Iran eyinayo ku mizinga egisobola okukuba Kampala bw'eba esazeewo. Amazima gali nti ye gokinoonyerezaako bagamba nti ye Kampala eri mu direct target ey'eggwanga ey'emizinga gy'eggwanga lya Iran. Bagamba nti Kampala eri mu 3,965 kilometers around awo. Ate bagamba nti emizinga gya Iran gina 4,000 plus capabilities ze batamanyi. Onfuna bulungi given that ebigenda maaso bagenda betegereza capabilities z'emigwanga. N'olwekyo mugambo oyo general wammwe omutamiivu nti bajjamu Aba-Iran okukuba Uganda tebeetaaga kujja ku ground. Bino bye bamanyiira okubeera eyo mu nsiko nga beegoba n'abantu beegoba ne ba rebels, ebyo byadda. Eyo bagiyita batya gorilla warfare gye baamuyigiriza Ba-Iran si gye balwana. Eno first generational war bakuba omuzinga ewakaawo nga nabo bali waka waabwe. Simanyi oba mmwe mugiina. Anyways, ngenzo kyetegerezamu ennyo nti kati amagye g'eggwanga lya Uganda gagenda kufuna contracts nga we baazifuna okugenda mu Somalia, okugenda mu Congo okulwana entalo ezitagakwatako. Very soon mugenda kufuna contracts okugenda mu Gaza ku side y'Abayisirayiri, okugenda mu Gaza, mu Lebanon, nawa Abayisirayiri gye batasobola kugenda. Zigenda kuba zijja nga ziri mu magye, mu poliisi w'ebityo eza Uganda. So mwetegeke lwansonga mugenda kugenda mufiiririre Abayisirayiri lwansonga nti bo bagenda kusasula ssente, bagenda bagula amagye ga Uganda gabaddenga magye mapangise ku arenas zonna. So ayinza okuba nga teyeegula nti olw'okuba ayagala nnyo Isirayiri byekula na biki, naye olw'okuba nti baagala akasente okupangisa amagye n'okwekuumira mu buyinza.